inspiration, and the best broadcasting around town. KKTV, the global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. You are watching KKTV. Yes, mwangwe tutandike basebane banyabo lwalero. Yes, muyingireo tuli ku lujuliro nga bulijjo. Amanya ne boss omuyovu David Sekandi. Mbandiza munamuna mbandiza bakajja plus. Obali erinya balisoma bati erisokeza ko chu. So don kuntangaza musanso kulaba prosi. Musanso kulaba alina lizi. Mbireke simba. Sema kale na kajoani musanso kulaba basema ne banyama mbandirizo olwalero. Mweyongera okuwera temunnaba. Musharinge video eno. Mlikinge video eno muyofu David Sekandi ayingiddewo. Tukyanonya sente kyekisinga obukulu ne sente zinatera okuwera tukyanonya sente zekisinga okundeeta. Basaba ne banyama mbandirizo olwalero ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021. Mike Mwonge nkwaniriza, Namwanje Susan nkwaniriza, Jackie Agiko Businje nkwaniriza, Nakalema Reste nkwaniriza, Mase Brose nkwaniriza, Brian Gray ali habaneri zinya zibu, Kalungi Gladys nkwaniriza, Nasazi Sara nkwaniriza, na buli omu na Musisi Janet nkwaniriza na buli omu. Yes. Enamba eyo Aisha jipininge upininzi. Aisha namba jipininge upininzi tulabenga tukola ki? Yes, Aisha namba jipininge ngo budde bukyali tukole kye tukole namba spinning we Aisha namba spinning ngo budde spinning upininzi. Basaba na banyaba nakuzo omwezi olwalero ziri 10 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021. Amanya ndebozo omuyofu David Sekandi ndi musajja munna Uganda. Abere Uganda azale Uganda. Omuntu yena netaaga kubanga ekyamazima batunoonya Aisha enamba spinning upininzi. Enamba spinning ozibere wao. Basema ne banyabo tukyanoonya sente eza muganda wa Fred Kajubirumbuye ezokumujja mu community zinawera. Njagala bajjukiza nti batusaba mutwalo gumu emitwalo 7 mu 10 etundu erisinga obunene tulifunye. Tubuzaya katundu katono nnyo tuwaga tuje professor wa Matiga teacher wa Matiga tuwaga tumuje Matiga tuwaga tuje Lumbuye mu manyo g'empisi. Enamba zino wano wamanga enamba esokeri 078 37 379 enamba eyokubiri eri 0755 37 379 enamba zino ziri manyaga nakalawa mmere. Asha mpiningira we namba ngo budde bukyali den tutandike. Basema namanyaba olwalero tulabye ebintu bingi nnyo. Olwalero mu bukedde mufulumiddemu nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Musoto w'okubiri agenze German okufuna obujjanjabi. Ekyo kifulumye. Olwalero tulabye ebintu bingi nnyo nebuze ebintu bingi nnyo. Nenga sinnatuuka yeeyo njagala bajjukiza bana Uganda munne n'abandaba nti emikutu gino gye twogererako ebintu bino emikutu no twagikolanga kulwanirira ddembe. Emikutu gino gyakwerwanirira naawe andaba naawe alieka na buli muntu yenna naawe osobola okujja n'oyogera bino byenjogera ng'ogezaako okwedifendinga n'okulwanirira oyo atasobola kwerwanirira. Kyekyatwesawo emikutu gino. Njagala basaba ne banyabo njagala mukube ku mubugalo era njagala musabe Katonda asaasire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenze Germany okufuna obujjanjabi. Naye ekibuzo kiri nti lwaki Kabaka yagenze e Germany nga yakamala okulaba tibwabulwa? Ebyo natembiraba. Mujjukire Chemical Ali Fred Kajubirumbuye yatugamba nti tibwabulwa yawamba passport ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Naye nga sinnagendayo
Bassebo ne bannyabo tusonde sente zisobole okuwera olunaku lw'enkya oba okwosa enkya tufune lumbuye ate ekyo tukiveeko tudde ku ttaka kubanga bano abasajja bayinza okuba nga bataddewo ebintu bino okuba talumbuye eno okuleeta kabaka mu lujjudde ng'eno ettaka lyaffe bwe balikwabula bwe bali begajambula bwe balisikaasika soka tulina okwebeeramu buli mbeera tulina okwebeeramu buli mbeera yonna bassebo ne bannyabo kati mu mbeera eyo tusonde sente ng'obudde bukyali abasajja bano bazibu nnyo mulongo oba osobola pininga bwenamba wansi Bulongo Brenda Nakato wabadde wano abantu babadde bambuuza ku bintu byewamwe Canada nemba kulagirira bagenda ku contactinga abantu abamu bava Canada baagala kusondera sente lumbuye bakontaktinge Omulongo Brenda Nakato oba bakontaktinge Aina Byona Hamani Aina Byona mu America abantu aba bantu be Canada na America bakolagana buli nsi ina chapter yayo bassebo ne bannyabo bw'oba tusobodde kusonda sente ku namba zino wamanga zembawa naye ng'olina chapter gy'olimu oba oli mu America oba oli Canada oba oli Ghana oba oli Egypt oba oli Brazil oba oli wonna gy'oli oba oli China oba oli Singapore yonna kasooba ng'oli muna Uganda naye nga mulinayo chapter nga musobola okusonderamu sente musondereeyo sente ziyambe lumbuye mwanguweeko tujje lumbuye mu kkomera tudde ku ttaka lyaffe kubanga abasajja bayinza odditwala abasajja bayinza okuba nga basaze amagezi balete kabaka mu lujjudde bakwate lumbuye kubanga abantu bano baliko following ng'eno bakwabula ettaka kati lumbuye tumwanguye tumugye mu kkomera etundutundu erisinga tulikuŋŋaanyiza tubuzayo sente ntono bakama banga akadde konna sente bwe zinaawera bajja kujja batutegeeze sente mmeka sente ezikuŋŋaanyizibwawo lumbuye tumugyeyo ekyo nakyo kiggwe tugende mu maaso bassebo ne bannyabo tulina ebintu binnya ebyokulwanako tulina ebintu binnya ebyokulwanako bassebo ne bannyabo tuve mu byokusaaga njagala buli muntu asharinga vidiyo eno buli muntu sharinga vidiyo eno tuke ku buli muntu gwekikwatako nina ebibuuzo binyo bye neebuunya bwe nalabye nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenze n'asisinkana Tibwabulwa ate ne wayita akaseera katono essaawa zino ebifaananyi bifulumye ng'ali German Tibwabulwa atuse n'otusalirawo mu nsi mwe tuzaalwa bino ebintu nze mbibagamba enkya n'eggulu nti omusajja ono ajja natuuka n'otusalirawo ddi lwe tunaalya ddi lwe tunaagenda mu ttooyi ddi lwe tunaagenda okufuka nga yatusalirawo essaawa zino wenjogerera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yamaze kumusisinkana n'alyoka agenda afuna obujjanjabi you can imagine omusajja mu nsi ye musharinga vidiyo eno sharinga vidiyo tuke ku buli muntu nga sinnagenda wala kino kankijukiza abantu mwenna abandaba ku mukutu guno ogw'olujjuliro okusasula okusoloza sente oba okuwaayo sente z'olina okuyamba muganda waffe Fred Kajubirumbuye kyeyagalire oliwaddemu okusasula oba obutasasula oliwaddemu okusolooza oba obutasolooza ekyokubiri omuntu yenna nga toli mabega wa nkyukakyuka oba nga toli muwagizi wa lumbuye naawe oliwaddemu obutasasula era mulekerawo otuwa amagezi mulimu abantu abefudde balooya nina mukwano gwange abeera Sweden twasoma naye twabeeranga ku kyalo kyekimu ng'abeera Wabigalo nga nze mbeera ku Busimbi twasomera mu ssomero lyerimu twakolerako ku lediyo y'emu yagenza emikutu gimugatta abantu ku Facebook ng'atuwabula ng'alinga eyefudde looya bannanga ebintu bino mbijjemu amalala ebintu by'okusiba abantu mbijjemu amalala bw'oba toli muwagizi wa NUP toli muwagizi wa nkyukakyuka toli muwagizi wa Fred Kajubirumbuye tosobola kusonda totuwabula tuleke twesonyiwe twesonyiwe tuveeko totuwa sente zo tuveeko twesonyiwe zino ze namba ez'okusindikako sente eza muganda waffe Fred Kajubirumbuye akyali mu kkomera Istanbul ettake mumpulize bulungi enamba esooka eri 078 37 39
enamba eyokubiri eri 0755 37 enamba zino ziri manya ga Nakalawa Mmere. Nziddamu, enamba zino ziri manya ga Nakalawa Mmere. Omuntu gy'osinziira nga munayo chapter, abamu bazita chapter, abamu bazita assembly, yonna gy'osinziira, oba oli mu America, oba oli Canada, oba oli Germany, oba oli Denmark, oba oli Sweden, oba oli Norway, oba oli France, oba oli Finland, oba oli Turkey, wonna gy'osinziira, oba oli China, oba oli Japan, ng'osobola okutuweerezayo ky'otuweereza nga mwinayo chapter, musobola okusondera eyo sente mu chapter zammwe. Enamba zino zengaba z'ez'abantu banna Kampala abatayinayo chapter, abatayinayo kinywi kyawamu naye nga basobola okuwayo kasente. Ze namba zengaba, era omuntu yenna osobola okumpindingira namba zino wansi. Aisha we balinyo balire ddala oli wakabi nnyo. Enamba ezo 0788 37 39 ne 0755 37 manya ga Nakalawa Mmere. Fundraising yaka Jubi Lumbuye Fred. Aisha we balinyo balire ddala kembi oli wakabi nnyo. Yes, tugenda maso mpola mpazi basabone manya bulwa leero mbaddeko ku CNN nga nabyendaba kwa Aljazeera, BBC nga nebintu byegeza okulaba. Kubaddeko interview ya munnamawulire omu nga interviewinga omukyala president we Tanzania Gobeta Suluhu Hassan. Omukyala ono, omusajja ono munnamawulire abuzza Suluhu Hassan njalo bajukiza nti Suluhu Hassan ye mukyala ye president omukyala eyasooka mu Africa kanywe mukulu ekyo. Alina Liz, yes, tujja kwogera. Omukyala ono munnamawulire amubuuzizza nti naye nga bakuvuma nnyo ku Facebook ku mitimbagano, bakuvuma bakujolonga bakussa wansi bagenderera ki ebintu bino bikuyisa bitya? Omukyala ono manyi bamuzeemu, omukyala namuzeemu n'amugamba babanvuma abanjogerera ku mitimbagano bankola bulungi nnyo, mbyagala nnyo ebyo kubanga abantu abo be batuwabula bo bali ku ground, be batugamba utuyina okukola, be batuwabula, be batugamba buli kimu. Kyokka yo omukyala abaagala nnyo abantu abali ku mitimbagano nganzi ewaffe Uganda batuyigga. Kamabulire bannayuganda kasitoba nga towagira mu 7 toli wa movement ng'olinga nze ng'obeera ku lujjuliro n'oyogera bakuyigga. Ino ino omusango gw'olina okuvunaanibwa. Kati mu mbeera eno we tutasiza Lumbuye, twagala tutase Lumbuye ave mu kkomera ate katudde ku kirala ettaka lyaffe balitwala. Kino saagala kiddiŋŋana. Buli muntu andaba wano olina gy'ova, olina gye bakuzaala. Kitaawo alinayo ennyumba eri ku ttaka ne maama wo. Ettaka lino gavumenti bweritwala kiba kitegeeza tokyalina woosobola kubeera. Nnyoko ne kitaawo bajja tandika okuzunga. Bino byegamba ge mazima. Ate bano abasajja balina focus nnyo ku ttaka ly'omu Buganda. Abali mu UK mugende mulabe Patricia Sewungu balina akaunti yabwe mu Barclays Bank. Abali mu UK ebyo mulabe mwina chapter yammwe zinamba zengaba bwobanga tosobodde kuweereza sente mu chapter yo. Zino ze namba zenkuwa wano, zino ze namba zenkuwa wano 0788 37 39 0755 37 39 mumanya ga Nakalawa Mmere. Tusonde sente tujje Lumbuye, ekyo tukiveeko. Abasajja eri batwalako ettaka, tuli wano tukyali ku kintu kyekimu. Profesa ali mu kkomera. Kati kambabulire mwe mukimanyi nti nno Lumbuye akadde kabuzeewo, fenna katunanga bali mu kizikiza.
mukimanyi nti era abasajja balina binnyo bye bayisaawo mukadde kano nga Lumbuye taliiwo. Mukimanyi nti bingi nnyo ebijja okulabikawo Lumbuye ng'akomyewo n'abitugamba kubanga era ajja kubitugamba. Bannakampala mwenna abanda bakadde kano, bannamityana bannange mwenna abanda bakadde kano, bannamityana, bannakampala, bannamuwende, bannasingo, bannabusiro, bannakyaddondo, bannabuweekula, bannabuddu, mwenna abaganda mwenna bannayuganda abasobola okusonda ssente Lumbuye musindike ku namba zino wammanga 078 37 39 eya Airtel eri 0755 37 39 tujeyo Lumbuye bwamala okuvaayo. Kati ebintu bingi nnyo ebituuseewo nga Lumbuye taliiwo nga tabadde alina bitugamba. Ate ono abadde kimulalu bannange. Ennamba zensoma zentuufu tebabajja ku mulamwa. Ndi mukunywamu wano temweraliikirira. Mwe mumanyi biki abantu bye bakola essaawa zino abasajja abo. Mwe mumanyi lwaki Muhammad Nsereko Zaake ayagala nnyo bakwate Lumbuye kubanga ebintu ebikolebwa Lumbuye bebadde ayogera Muhammad Nsereko abiri mabega ali mabega waabyo. Yensonga lwaki ayagala nnyo bakwate Lumbuye yasigale nga atambuza ebintu bye ekitagenda kusoboka. Bassebo ne bannyabo ffe tujja Lumbuye mu kkomera, nze nammwe ffe tujja Lumbuye mu kkomera gy'ali. Abatuitinga mutwitinge, abali ku Facebook musindike message, abasindika message musindike paka Lumbuye lwanaava mu kkomera teri agenda kumujjayo okujjako ffe baganda be, ffe bamwana yincha babulijjo. Era kati wenjogerera essaawa zino wenjogerera Lumbuye kati ali mu ggoolo 10 alina mu nsuusuuba. Muhammad Nsereko Mr. Kigege alina 0. Tibuhabulwa Museveni alina 0. Minister Simanya oliye mu biki alina 0. Banange baswaliddeyo n'ekiwuta kyabwe. Banange baswaliddeyo era kati balina ogusajja ku mutima. Lumbuye bw'anava mu kkomera ajja kutugamba abadde bamukutte, ajja kutugamba buli kimu, ajja tugamba lwaki bamukwata, ajja tugamba lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasinkana Tibuhabulwa, ajja tugamba buli kimu. Ebyo byonna byonna byetulinze byetumisinga ffe abawagisi ba Lumbuye. Njagala bajjukiza bassebo ne bannyabo peegi zino zetubeerako kambajjukize zino peegi zetuliko. Peegi zino bazikola nga peegi zino za kulwanirira ddembe ly'abuntu, za kulwanirira nkyukakyuka. Zino peegi teziyimiriddewo ku lwa chapter yonna nedda. Zino peegi ziriwo kulwanirira nkyukakyuka na kulwanirira muntu wa wansi. Yensonga lwaki ennamba zino zensoma nsoma nnamba eziri jeno, nsoma nnamba eziri jeno. Munfuna ennamba zino zensoma nsoma nnamba eziri jeno. Olwali ojja kunsanga ku peegi ku lujjuliro, enkyo onsange ku JB Muwonge television, luli onsange ku Ghetto TV, onsange everywhere. Kubanga ffe tuli balwanizi ba ddembe, ffe tuli ba bloggers, tujja kunsanga nga ngamba simanyi omukyala yazadde omwana nga ina oggulukumu. No, that is none of my business. Nzo essaawa zino ekindeeta wano kulwanirira muntu wa bulijjo, kulwanirira muntu wa bulijjo. Fred Kajubi Lumbuye alinganga nze, alinganga omuyovu David Sekandi. Ffe tuli bantu ba bulijjo. We are nothing. Tetulina kintu kyonna. Tuli ba bulijjo. Nga muganda wange Julius. Enseno madala. Kati bassebo ne bannyabo
bwe tutalwanirira lumbuye ani anamulwanirira? Tusonde sente tujeyo lumbuye ate ekyalumbuye tukiveeko then tulwanire ettaka lyaffe kubanga balitwala tulwanire Ssaabasajja Kabaka waffe muyi mulwadde muyi olwalero agenze German kufuna bujjanjabi olwalero agenze German kufuna bujjanjabi ekyokubiri ebintu bino ebyokusonda sente sibikake olwadde bokusonda oba butasonda olwadde bokuwaayo oba butawaayo kino kive ku mutima gwo kino kive ku mutima gwo munda muli ogambe nti mpadde olwalumbuye teriyo kirungi nga kuwaayo ng'oyagala basi na Uganda njagala obeebasa muli bakabi nnyo njagala okwebaza muganda wange MP wange Francis Butebizaake oli wakabi nnyo njagala okwebaza mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu oli wakabi nnyo njagala okwebaza Pato oba Patrick ng'olitake oli wakabi nnyo olwanidde muganda okamala obukamazi njagala okwebaza bannayuganda ababeera emitala w'amawanga ababeera mu America ababeera Canada ababeera Germany ababeera Denmark ababeera all around the world ababeera UAE ababeera Turkey ababeera North Korea ababeera Japan ababeera all around the world muli bakabinya abasobola okusonda sente muli bakabi nnyo ate mu bannayuganda abawangalire waka nganze mwate kansuso mwembebaza kansuso lwansonga fe waffe Uganda okufuna 10 osimbawo n'ekitooke n'olaba tusobodde okusonda tusonza akatono tuli bakabi nnyo bannayuganda muli bakabi bannayuganda muli njala okusooka okwebaza abakyala abakola mu wino abakola ku midaala ne banyuka engalo ensa naye ng'osobodde okusonda bannayuganda mwenna mu nseze bannayuganda ababeera Kampala ababeera Arua ababeera Gulu ababeera Kasese ababeera Katuna ku Bonda ababeera eri Kabongo ababeera Kotido ababeera Jumani mwenna nga sowasobodde okusonda muli bakabi nnyo Katonda abaddizeewo mwajje muli bakabi nnyo Katonda ajja kubaddizawo mwajje era bwe sente bwe ziwera olwaleero encha Fred Kajubirumbuye ajja kutubeera mu 5 ajja kutubeera mu 5 nga tumulina atugambe bani abadde bagala kumukwata bani abadde kubanga Lumbuye singa bamukwata kamba bude Lumbuye ne bamukwata abantu bannyo bajja kufa era Lumbuye bamukwata baba tuzikiza ffenna boogera njagala okwebaza mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu singa tewajja singa bino tebiriiwo singa mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu singa teyajja singa tetu kambabulire government ya Museveni ekunamye olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange ekunamye netulaga n'amanyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange tumwebaze twebaze principal Robert Kyagulanyi Ssentamu twebaze abantu bonna all around the world abasobodde okusonda sente bannayuganda bawangalire Kampala mwenna mbebaza okubajjukiza basebo ne bannyabo bannayuganda mwenna bawangalira mu nsi ez'ebweru yonna gy'osinzira oba oli UAE oba oli America oba oli wa yonna gy'oli nga tosobodde kusindika sente ku namba zino olwaddembe okunoonya coordinator wo mu yonna gy'oli n'osasula sente ng'oyita mu chapter yewammwe gy'oli omuntu atasobola kusolooza sente za muganda wange za mukama wa Fred Kajubirumbuye tetukaka sibyampaka bino ebintu byabwerere otegedde kati basebo ne bannyabo wano siitawo nnyo mbawe dakika 3 tuze kusolooza sente za muganda wange Lumbuye abasobodde okusonda muli bakabi nnyo njagala obajjukiza nti muganda wange Lumbuye era mu teacher wange Lumbuye akyali mukomere ttake sente tusolozaawo ekitundu ekisinga obunene sente zikyabulayo tusoloze sente tusobole okujja muganda wange Lumbuye mukomera enamba ze zino wano wammanga nga sinagenda esooka eri 0788 37 39 eddaka eri 0755 37 39 zirimanyaga Nakalaawa Mary omuntu nga tolina chapter mwogwa oluwaddemu sindika sente ku namba zino wammanga abali mu chapter zammwe yonna gy'owangalira oluwaddemu sindika sente mu chapter zammwe
musobole okuyamba muganda ffe Fred Kajubirumbuye. Ffe tuli ba NUP, tuli bawagizi bankyuka abagala emirembe bwaffe abataagala kuyisibwamu maaso. Ffe tuli ba NUP era nga president waffe gutwalanga nakuzo mwezi 14 omwezi ogw'Oluberyeberye mwaka 2021 bamwita Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula n'ebitundu 5 n'obutundu 19 ku buli 100. Kati basebo ne manyabo basebo ne manyabo mugana wange naga wangambye sente zikyabulayo ntonotono, soka tusende sente zisobole okugwayo. Abali Canada nga tosobola kusindika sente ku namba eno oli waddembe contactinga Brenda Nakato ali Toronto awo mu contacting. Abali mu America aina byona Haman Jali. Abali UAE oli waddembe contactinga Patricia Mugisha. Abali South Africa contactinga mukama wamwao. Abali Japan namwe. Abali Norway namwe mukikoleko. Abali Denmark mukikoleko. Abali Sweden mukikoleko. Kati basebo ne banyabo nsigenda kuyitawo mbagala nnyo. Fituli ba NUP everywhere NUP.